Forest Ssenyonjo ng'asinziira mu bitundu by'Nansana mu disitulikiti Wakiso azaalaga ensinga baali omusumba w'abalokole era nga n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo abadde agendangayo ng'omu ku basumba ekisibo kya Kristo wakati mu kulaga nga baalina obuweereza bwe yakazaako eryava mu busibe. Ono kyokka yatandika mpola okweyoleka nga bw'ayinza okubeera omusego gwambadde eddiba ly'endiga bwe yadda ate ku nnono z'obwakatonda na vvoola omulina okulaga ng'ebirabo awamu n'ebimu eby'ekkumi endiga bye zitwala mu kkanisa bwe zibeera ensimbi z'abasumba okweriira. Waayo ssente ffe ewaffe sente sisobola zitwala wakatonda kwa siina gye musanga nkubuulira mazima gokka simanyi bw'onoolowooza naye sente z'owaayo mu kanisa ewange bwe njira nsooka kutoola mu koza kukola ki zaakulya. Kuno ako yassa okuwakanya okudda kwa Yesu Kristo saako n'okuvvoolera ddala Katonda gw'abadde alaganga bulijjo nti gwaweereza nga n'ekyasembyeyo ono kwe kulabikira ku mikutu gye mugatta abantu ng'alangirira okusiiba eri abamugoberera okw'okutwala emyezi ena nga wamu zenna ku 12 so nga ne byalagidde abagenda okwetaba mu nteekateeka eno okukola byewuunyisizza buli awulira omuli eky'abakazi n'abasajja obutagendera mu bugoye obw'omunda nti kyokka abakazi n'abasajja bambale obugoye obumpi wansi ate waggulu bateekemu vesiti ng'era abakazi yabaganye n'okussaamu obuleega. Everyone should come putting on a vest. Whether man or woman, you should put on a vest as you come. Don't put on a bra. Don't put on a bra. Put on a vest whether you're man or woman. You put on a short, does that you put on a 3/4 short. Don't even put in an underwear inside. Don't put in the nika inside. You're going to spend 4 months in the forest. 4 months. No eating, no drinking. You shouldn't change your clothes. You shouldn't even shave your head. You don't cut off your hair. You shouldn't brush. Kati olwaleero abasumba b'abalokole okuyita mu bumu obwa National Pastors Platform of Uganda ssaako n'obukulembeze era obw'abalokole mu disitulikiti Wakiso omuli Nansana bavuddeyo ne beegaana omusajja ono nga bagamba nti ebikolwa bye byonna tebirina we byekuusiza ku bulokole okuggyako kubeera ebyekisamize. Ekintu bwe kinyuma bwe kiwooma kitandika okufuna abakibalizaamu abakifuniramu engeri endala. Mwawulira owooluganda oyo munnayuganda munnaffe eyeeyita Omusumba nga ayogera ku TVM ng'agamba nti affe kanisa tuli mu busuubuzi ffe zino ezaffe bizinensi kaakati ng'ate ayogerera ffenna naye eyiye ye bizinensi zino ezaffe kanisa ziri owamye birimu threat y'okufa okumenya amaka kubanga omuntu bw'oyita abakyala bagende nga tebambadde empale munda bamale emyezi 4 nga tebali mu maka gaabwe. Tulaba amaka nga goonooneka, tulaba abaana nga basigala awo nga tebali alabirira, tulaba olusi potential y'okufa. Omuntu asobola okufiira mu kintu kino bwafa bano abalaba bagenda kugamba batya kubanga era tubalaba awo ku mikutu nga mwanukulamu nga tulabye n'abalokole tulabye n'abasumba naye bannanga abooluganda abakola ebintu ebyo si baffe. Abaffe bw'ojja eno n'okebera mu bitabo byaffe gye bali. Nze taata we simumanyi n'essimu ye sigirina ye musamize talokokanga titukwatagana tetulina ne bupresidenti ate nze sisumba basamize nze ne musumba ayise omukulu w'abasamize ng'omugenyi omukulu mu kyaki ye n'agimukwasa oyo bw'ati situmulina nolwekyo no yeeyita bweyisi musumba naye nga tali ekkanisa ye agiyita bweyisi ekkanisa naye nga ssabo eriri modern ssabo eritali mu ssubi lino ndooza libuzaabuza kuba lirimu amasannyalaze langi n'obutebe obulyawo ne tayiruzi n'emizindaalo n'abavuunuzi kyekirivaako nenanyini naba nga ayambadde essuuti tali mu mbugo kati kyekiredde bannayuganda okulwawo nga babuza amezibwa oba ssabo oba jjaaji naye ebyogerwa bayibuli egamba ekijjula mu mutima akamwa kyekoogera ebyogerwa abamu bitumala okuvuga nti lino ssabo lwakuba liri modern. Bano basinzidde ku kkanisa eya Linon God Nansana ne bategeeza nti newankubadde nga mu ggwanga mulimu eddembe ly'okusinza kyokka nti mu mbeera ya nali nkirabye tebayinza kusirika olw'ebiyinza okuddirira ku bantu abagoberera Ssenyonjo naddala nga mulimu n'okufa ne baddira ate ebikulu ebyo okubisiba ku balokole. Lwaki ogiramu mu kyaki naye ate nga ebintu by'okola si bya mu kyaki. Ekyokubiri tulumirwa bannayuganda kubanga we are concerned leaders of this country. Tuli bakulembeze b'omwoyo
kisinga bannayuganda kino ekyo kibaawo bagenda kufa. Omulabirizi Kimongwezi okuva e Nansana ategeezezza nti batiddemu ng'ebikola by'omusajja ono Ssennyonjo biyinza okuviirako embeera eyali mu ggwanga erya Kenya mu mwaka gwa 2023 omusajja eri yeeyitanga Omusumba Paulo Nitenga Makenzi bwe yaviirako abantu abasoba mu 10,000 ebirina okufiirwa obulamu bwabwe ng'ayita mu kulangirira okusiiba gye bali okutuuka nti nga balabye Yesu era ng'abaafanga baaziikibwanga mu kibira. Ate nga tuliwo kulembera abantu baffe kulaba nti babeera mu mirembe. N'olwekyo ekikolwa ekigenda maaso nze ngamba nga bishop wamu n'ekkanisa ya Nansana municipality kyolosi waffe era byakola si bya mu Bayibuli. Omulabirizi Amanzaani Wilbur Mukisa ategeezezza nti baagala omusajja ono akyuse erinnya ly'ekifo ky'ayita ekkanisa kyokka nga yakiwaayo dde eri abasamize era nga n'erinnya ly'obusumba ayagala alyeggyeko aleme okubuzaabuza abantu nga balowooza nti abasumba beeyisa batyo. Basamize naddala Senkulu Mandwa. In fact, nga Senkulu Mandwa tannaba kujja ye yalangira nagamujje kanisa yange ndibawo mubeere bobasiya mugirabirire ere wansi wammwe. Eventually Senkulu Mandwa akunga abasamize ne beeyiwa wano mu Nansana ekkanisa ne taking over. Okuva kuolwo ne tumanya nti ono kati musamize naye ekiruma ennyo kwe kuba nti ate essabo ligayitibwa ekkanisa ate n'omusamize ayitibwa paasa omukulu w'abasamize ng'omugenyi omukulu mu kyaki ye n'agimukwasa oyo bw'ati situmulina nolwekyo no yeeyita bweyisi musumba naye nga tali ekkanisa ye agiyita bweyisi ekkanisa naye nga ssabo eriri modern ssabo eritali mu ssubi lino loza libuzaabuza kuba lirimu amasannyalaze langi n'obutebe obulyawo ne tayirozi n'emizindaalo n'abavuunuzi kyekirivaako nonaye nenanyini naba nga ayambadde suuti tali mu mbugo kati kyekiredde bannayuganda okulwawo nga babuza amezibu oba ssabo oba jjaaji naye ebyogerwa bayibuli gandi ekijjula mu mutima akamwa kyekoogera ebyogerwa ve abamu bitumala okuvuga nti lino ssabo lwakuba liri modern osoma nga ate musamize si mulokole si musumba n'ekintu kye si kkanisa wabula ssabo okuva neyegatta n'abasamize banne n'aba nga identity ye amaze okugiraga mu butongole nga takyali mulokole wabula omusamize. Olw'ensonga eyo tusaba poliisi ezitukiremu okukwata omukulu oyo. Omulabirizi Dr. David Kiganda akulira obumu bw'abasumba oba National Pastors Platform of Uganda ategeezza nti Ssennyonjo azze akola ebintu bingi ebyoleka nti si mulokole ng'okuvumirira erinnya ly'endiga mu kisibo kya Kristo. Tumuwulira ate nga tumwetegereza kubanga kitukakatako okusooka okwetegereza ekintu nga tetunakikolako comment. Naye no Bayibuli nga bw'egamba nti munaamala ne mubalabira ku bibala byabwe ndowooza ebibala kati biri clear. Bannayuganda bangi beewuunya byayogera okusooka byonna bwe ayalibadde mukama we Yesu mu statements nyingi amuvuma amuyita ka Yesu mungenda kalinda tekajja kujja ka Yesu ak'obugato n'obukanzu nijja kalinda tekalidda naye ngenda ayambadde nga pastor kati ndowooza aludde nga abuzaabuza bannayuganda era bannayuganda bangi tebategeerawo nti abasamize be baamutuma okujja eno mu kyaki akolereyo effujjo balisibe ku balokole. Kati ndowooza balabye nga tusirise nnyo n'akitwala ku levo ndala era ffe ekyo si ekyali tutiisiza kubanga kitute ku levo ndala naye ate olw'okutya olw'obulamu bwa bannayuganda ekinaatera obbabaako bwe yamaze n'alangirira nti ayise okusiiba emmanju w'ekkanisa ye waliyo ekibira bw'agamba ono bw'ati ayagala gavumenti ne bekikwatako bonna okusitukiramu ku nsonga eno ng'agamba nti bo tebalinze kudda mu ebyo olwatta omwami Nalumanya kwe kuvaayo beetegula Ssennyonjo n'ebikolwa bye byonna era nga singa wabeerawo ebiddirira byonna tayagala bisibe ku balokole. Mpozi n'okwesamula obuvunaanyizibwa obwo ne gavumenti obutayongera kwogera nti oyo munnammwe mulokole munnammwe. Gavumenti girabudde abantu abo bafiirayo bajja kuba ku mutwe gwa gavumenti. Bannayuganda tubasaba abantu abo bafiirayo baba banje gavumenti ne Uganda Police kubanga tugirabudde ti akabi kaako kajja atutte bantu kubateeka mu katyabaga ekirala bana emyezi ena gye bana bakyali balamu bana batubafudde olwo ffe tetulivunaanibwa omusango ogw'okuba nti tetwanyega tunawoza ekyatta omwami nakimanya
nga bakubuuza lwaki tewakyogera tuli bannayuganda namwe muli bannayuganda kino ekyo ne kigenze wala n'abasumba ab'enjawulo okuva mu Nansana ne Wakiso yonna okutwalira wamu bavumiridde ebikolwa bya Ssennyonjo wakati mu kusaba obuyinza okusitukiramu okumukolako ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Gavumenti ekkirizise oba ab'obuyinza bakkirizise omusajja ono zisagala muyita musumba kuba si musumba yeegaana obusumba abasumba basumba ndiga. Kigambo kya Luganda kitegeerekeka omusumba abeera mulunzi kati ye yagamba ewuwe tayagalayo ndiga ekitegeeza tateekwa kuba musumba. Kati omusajja ono yeeyita omusumba tusaba ab'obuyinza bamukkirizise erinnya lye yeeyita ery'obusumba lyejjeko. Eteekwa okuvayo ku nsonga nti omuntu wati tumumanyi si waffe fe abalokole tukola bwe tutyo bwe tuba tetukola bwe tutyo lwaki asigala ng'ayitibwa mulokole ate si erinnya likyusi agambye nti nsikanisa erino ssabo kati awo tujja kuvaayo naye tuvuddemu ensonga nti ekyayitibwa kanisa satifiketi yagijja mu gavumenti awaliwo mu mateeka aga gavumenti agatayiga abalokole tewaliwo omukulembeze w'abalokole yamuwa buyinza oba yamuteekako mikono kumuteeka. Yemu bano balaze nga bwe bamaledde okuwandiikira poliisi ku nsonga z'omusajja ono Ssennyonjo ng'era oluvudde wano batambudde boolekera poliisi y'e Nansana gye beevumbidde akafubo n'omuduumizi waayo akatakkiriziddwa mu bannamawulire era ng'oluvannyuma Bishop Kiganda atubuulidde bye baggyeyo. Tumiitinze DPC owa Nansana omukulu Anthony Nsaada tukakasa nti ebbaluwa ze twamusindikidde okutandika okwetegereza ensonga za Joseph Forest Ssennyonjo ne byayagala okukola oba byera nga byayagala okukola oba byakola batandika obigoberera nga poliisi era bwe waba nga aliwo obuzibu obubaddewo ate baleme kwekwasa amakanisa g'abalokole oba abasumba abalokole. Atukakasa nti ebbaluwa bazifunye RDC yazifunye. Kakati ebyo nga tubitadde emabbali omubaka wa Parliament